Uganda Eyenkya. Lwali twogedde ku bingi naye twasabye President nga Uganda Law Society nti ennaku eziyiseemu yagenda n'ayogera ku kintu ky'okutyobooza eddembe ly'abantu n'okutocharinga abantu n'agamba nti abantu ababikola babakwateko. Olwaleero tubadde tumusaba nti ebintu bye tuzze tulaba kiri abantu be ab'omu state agencies eza security bazze ng'era omuze guno tulaba nti guzze gukula ogw'okutocharinga abantu. Olwaleero tumusabye nti okwongera ku stern warning gye yawa alabe nti discipline mu forces yeeyongera, alabe nti buli muntu atocharinga munne office alina gwe bakwata alabe nti bamuyisa mu ntendero z'amateeka okulaba nti bamusalidde omusango ate nga waliwo strict discipline. Olwaleero abadde ayogera ku respect for the right to life. Twagala neyo respect ba security agencies bakole ki bagitwale ng'ekintu ekyo ekikulu ennyo. Waliwo ekivuddeyo ky'abannamateeka okweyisa obubi ate Chief Justice n'akangula ekyo ki ekiriwo? Tukivumirira nnyo ekintu ekyo, tuzze tulaba era Uganda Law Society yakakola statements bbiri ku neeyisa y'abannamateeka bwe baba tebasiimye abalamuzi kye basazeewo. N'ayogedde nti waliwo entendero z'amateeka z'oyinza okuyitamu okulaba nti decision y'omulamuzi bagyapiiringa, naye si kuvumirira mulamuzi oba okuvuma omulamuzi. Bw'oyatakinga omulamuzi oba oyatakinga judiciary n'ekintu kye tuyita independence. Abalamuzi bwe batandika okubeera abatiitiizi, judgments ze tugenda okufuna tezijja kutuyamba. Ate nga ffe tweyita be basomesa learned friends, twagala nti ba learned friends bonna bajjukire nti calling yaffe ya ku making sure nti tuwa access to justice. Naye bweba tujjako practicing certificates zaffe olw'okweyisa mu nneeyisa etasaanidde profession, ate tujja kuba tukoze eki injustice ku bantu baffe abatwetaaga. Right now tuli batono nnyo nga ba pleader, twagala nti profession yaffe tugikuume, abantu ababulijjo ne kooti zituseemu ekitiibwa. Olwaleero topic ndooza mugirabye. Judges Association batuwandiikidde naffe ne tusalawo nti kino ekintu tugenda kitwalira ba law council. Mu Law Society tulina gwe tuyita regulator atukulira era akulira professional conduct, oyo ye law council. So twayogedde dda ne secretary abadde wano, tugenda kusindikayo omusango guno gwe batuleetedde aba ujoa, tulabe nti kino kijja kuba kyakulabirako okulaba nti ba young lawyer baffe tebajja nga bayiga empisa embi kwabo ate abakulu abandi badde babalaga ebisingawo. Ekintu kya bail ate kikomyewo naye nga Chief Justice atutegeeza nti wali enkola eri mu nteeko. Enkola eyo olowooza ejja kuyamba? Enkola eyo egenda kuyamba. Ba releasinga bail regulations recently eziraga omulamuzi guiding omulamuzi okulaba engeri ki gy'agenda okuwa bail ate engeri ki gy'asobola okwe-exercisingamu gye tuyita judicial discretion. Ekintu ekirese ekizibu kya bail lwa nneeyisa y'abalamuzi abamu abagenda ne bawa bail abantu abatasaanidde lwa ssente oluusi, ate oluusi n'osanga nti abasaanidde okufuna bail tebagifuna, especially abantu ba wansi. N'olaba nti kati justice ya ssente. So tubadde Chief Justice oludda oluyiseeko bayisaawo bail regulations ezigenda okutereeza system eno. Tulabe nti President ne wa Naye tebaagala ate kukyusa, tebeetaaga ate kukyusa constitution. Mu ngeri gy'ayogeddemu President alaze nti musanyufu, olowooza ayinza kweyongera mu Parliament? Kati bw'aba musanyufu ndooza nze ndi confident nti ebizibu bye yali araisinga ku bail ezo regulations zabisootinga. So tuwumuze omutima, agambye musanyufu, nange ndi musanyufu nti constitution yaffe tebajja gikwatako ku kintu kya bail. The issue of indiscipline, Uganda Law Society has already, I think we've released 2 statements in the last half year on advocates and their conduct. It's very unfortunate for advocates to abuse the person of a judge. We know that there are ways in which this can be appealed. If you have a problem with the conduct of a judge, you can report them to the Judicial Service Commission.
However, since this message doesn't seem to be sinking in, we received a report from a complaint, and we're forwarding this complaint to the Law Council, which has the mandate to discipline and regulate the legal profession. And then on the issue of the bail, you had His Excellency, we released, in partnership with the judiciary, regulations were released. The President was on the committee that actually worked on those regulations. We discussed them with the Law Society, and we are confident that these bail regulations actually address the issues that were raised by the President on the sometimes reckless exercise of judicial discretion in granting bail, sometimes to the wrong people, against the law. Now, we have people also who have suffered and not gotten bail when they rightfully deserve it. So today, His Excellency was happy with the regulations, and as Law Society, we're happy that he's happy, because that means that there's no need now to touch our constitutional provisions on bail. And then the Attorney General, of course, also talked about some unbecoming behavior from the judges. Uganda Eyenkya. Ekisooka nze sibeerangako na mutawaana kukwata muntu avunaanibwa ateeberezebwa musango n'omuggalira, abeere Ssegirinya, abeere nze, abeere Kyagulanyi, abeere Museveni, buli muntu yenna ateeberezebwa okuzza omusango alisibwenga amateeka bwe gagamba. Naye obeera musiru kika ki eyavunaana Ssegirinya omusango simanyi ogw'okwekalakasiza ku mini price oluvannyuma lw'omwaka n'oleeta omulala nti akyala emabega ng'ebyo tebinnabaawo nti he incited violence. Ekyo kimu. N'okwata n'oyita omubaka wa parliament n'ajja ne yeereeta n'omuwa police bond ku Lwokutaano n'omugaa akomawo ku bbalaza. Actually no, babayita Lwakuna ne babeera n'Olwokuna, ne babeera n'Olwokutaano, ne babeera n'Olwomukaaga, ne babeera n'Olwesande ku bbalaza ne beereeta e Masaka nga n'omusango gw'obavunaana ogubabuulidde nti gwa butemu munene, ne bajja n'obawa police bond ne baga mukomewo enkeera ku Lwokubiri, n'oddayo ku Lwokubiri ne bakomawo. Oye muntu anaatoloka. Kooti n'emuwa police n'emuwa bail oluvannyuma lwa weeks 2. Kwolwo n'odduka misinde n'omukwata ng'omukuba ng'omutemula n'ogaa nti nina n'omusango omulala kangu kugguleko. Naye n'ogwo ogwokubiri okufaananako n'ogwasooka okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ng'ate abamukutte si bapoliisi abeeyanjudde, wabula abazigu abavudde eri balina emmundu balangira abaana ba gundi ne bajja ne baka parliament ne babayola ne babatwala ne babakuumira eyo mu safe house okumala ebbanga oba mu bibira enkeera ne babaleeta ne badampinga ku poliisi, ne poliisi ne bayo ne yikangabiza ne ffe si ffe twabakwata naye abaabaluyita nga babonyabonyeza mwabata. Era nolowooza nti bannayuganda basiru okutuuka ku ekyo nti tebajja kutegeera mpulirayo enkwenge era babakwate era bazza emisango. Musango ki? Fine, obanga Ssegirinya obanga Ssewanyana baali basiru okufaanana n'abo abaabakwata nga basobola okuva baliikawo empe Makindye tie ne balika abantu be bavuganya nabo mu byobufuzi eno mu constituency zaabwe ne bagenda banoonyayo abakadde abali e Masaka besimanyi oba babamanyi ne bakwata ebijambya ne babanga batema abo batta abo nga motive temanyiddwa motive nti omukadde ono ataasoma abadde ajja kujja nvuganya 2026. Fine, obateeberezza okukola ekyo kasita oba nga toli redde kugoberera mateeka kye gagamba totandika. Toyina ntege zisitula muntu n'omutwala mu kkooti gwe kennyini bw'oba nga togondera mateeka. Oba omulamuzi awadde omuntu bail kiwe ekitiibwa, gwe wamusitula
n'omutwala mu kkooti. Bw'obanga wali toyagala kugondera biri mu kkooti, mutwale erw'amayiba gye tuwulira gye mubaliisa ggoonya. Twandibadde twabavaako dda nga tubasabira kitambiro kya misa. Ssewanyana tukusabidde ekitambiro kya misa munnaffe ugenze mirembe ggoonya ekulidde. Ssewanyana nga naye tumulombera dduwa kati ndowooza ennaku ana twandibadde twagimala nga tumwerabidde tunoonya fiizi z'abaana be. Naye bw'oba oyina ku magezi amatonotono agatandikirwako n'ositula omuntu n'omutwala mu kkooti, gondera ebiriyo kubanga gwe wamutwalayo teri yakutuma. Ekyokubiri, mala okunoonyereza ogende nga ddala oli ready. Naye n'obonyaabonya abaana b'abantu n'obayisamu ebyo. Ssegirinya byayitamu gwe oyogedde ku bigere. Ssegirinya yenna atulise, omutwe gutulise, yenna buli wootunula wonna. Owulidde Museveni singa abadde muwalawo Natasha, kati njagala president nkimutwale ku nnyindo akirabe kumpi era bakimutwalire. I really don't mind kuba kyenjogera nkitegeeza. Ssegirinya aliko nnyina ne kitaawe, bayinza okuba nga sibalangira nga bo banaku. Ssewanyana aliko nnyina ne kitaawe, bayinza okuba sibalangira nga bo banaku. Tebakwata mundu kugenda kutta bantu kukwata gavumenti. Kati Museveni president, kwata Ssegirinya waali oteekewo Muhoozi, okwate Ssewanyana waali oteekewo Natasha nga yayitamu ebyo. Wandiwulidde otya nga gwe kitaawe? Njogera ng'omuzadde. And I don't condone criminality. Ssegirinya, Ssewanyana bwe baba bagenda e Masaka ne batema abakadde abo batalina musango bakomererwe, naye ng'obayisanga amateeka bwe gagamba. Amateeka gali nti baafuna bbeeyi. Kati buli mulamuzi atya okukwata ku fayiro yaabwe, kubanga bwe baabata oli bwe yabata omukulu n'aboggola. Naye njagala kutegeeza bannansi amaliriza, buli muntu kola omulimu Katonda gw'atadde mu mikono gyo nga totidde abo abatagumanyi. Museveni eby'amateeka teyabisoma, teyabitegeera era tagamanyi. Yatulimbawo mbu yasomako amateeka ennaku 2, ekesi ya Mukeeyo n'emunyiiza n'abivamu. Nagamba Museveni aleete ebbaluwa eyamuwa ekifo agenda okusoma amateeka mu university Muwente tagamanyi, teyagategeera. N'olwekyo mwe abagategeera abagasoma mukole nga bwe gagamba, temuddawo kwegayirira. Bwe baali batuvunaana treason ne terrorism, kankyogere, yali musajja Buteera Richard, kati omumyuka wa Ssaabalamuzi, ye yali Ssaabawaabi wa gavumenti. Naga no, sirina bujulizi ku fayiro bwe bavunaana misango egyo, sijja gibavunaana. Abaali bamugamba bavunaane bino ngenda boogera amannya, abamu bakyali balamu, ekirungi bakirabyeko. Asooka ye General David Tinyefunza, era yavaayo nakyo oninga ne yeetonda, ne tumusonyiwa, ne tutambulira wamu, tutambula ffenna kubanga kati tussa kimu nti omusajja agende musanyufu. Owokubiri yali Kale Kayihura, alina essanyu. Ye onoomusanga wano ddi musomako kati wadde yafuluma emakindi naye musibe. Owokusatu yali alonda Nyakairima. Alonda Nyakairima mukwano gwange awo mule mirembe, yampita ne mu parliament nantwala mu kantini nangulira caayi nanneetondera ku ebyo. Ngamba muganda wange ekyo kyabaita obuyinza n'okufugibwa, naye omukwano guddewo. Yafa mukwano gwange, yafa talina ssanyu. Omuntu yekka alinnya amadaala okuva ku olwo ye Richard Buteera, kubanga yakola ekisaanidde ekituufu. Omulamuzi omulala omukyala bamuyita Justice Kat Olive Kazalwe Kwaya, yayissuinga order egamba release them unconditionally, kubanga temugoberedde mateeka. President navaayo n'ayomba, kati mulamuzi wa kooti enkulu Mukama amuwa omukisa mu byakola byonna. Kyentegeeza buli muntu kola omulimu gwo. Nze Museveni bwantiisa tekijja kuŋŋaana kuyimirira ng'omubaka wa parliament, nja kikola.
omulala bw'anaaleeta enguzi nja gigaana nkole omulimu ogwampeebwa ng'omubaka bannayuganda gwe omulimu gwe baateeka mu mikono gyange n'abo abalala buli omu alina omulimu gwakola agunyweze nga Katonda bw'amutumye. Uganda lujja okutereera kubeere president gwe Museveni kanteebereze kale nti singa akabenje kaagwa bannayuganda ne bakulonda bafuge n'obwenkanya naye kale wadde wakabba nga bwe mmanyi nti wakabba bubbi tuyisenga abantu tetwetaaga kinene no twetaaga kuyisibwa nga bantu era nga tetunnayisibwa nga bantu tetujja kutereera. Uganda Eyenkya.